of course abayimbi tuba n'abantu betukola nabo, tuba ne management, si osobola okwagala Ibro okunfunako interview wasobola okubaawo takwatagana bulungi baki neze nsobola n'okukyewonyera, nsobola okulira omuntu ng'agamba twakufunako obuzibu neneebuuza what did I do, because nze sirina kintu kyonna kye nali nkoze munnamawulire nti oba navuddeyo ne ŋŋamba Ibro wayogedde bwoti nange njogedde bwenti, okitegeera kiba kitegeeza bwe tuwanga waliwo olutalo gwoba oninako olutalo nze lwe sikuyinaako kubanga nze I believe basina kye nali nkukoze ate era ne mu kyobeera oyogedde it's not that we don't see it oba tuba tetulaba byogeddwa naye ate era sivaayo kuddamu, not because sisobola but simply because I believe tetulina kulwana oba okitegeera sikikiririzaamu. Ndi musanyufu nnyo, nze nnyumirwa nnyo buli lwe tubeera nga tuli wamu abayimbi ne bannamawulire, kimpa essanyu, so I'm so happy. Mwebale nnyo. Tugenda ku kijjulo kikyo kijja kuba kya bulyaza amaanyi Wembule obutabuuza ku bantu batambudde nnyo nga baluganda, abantu baawukana batandika leero okukola ne baawukana, ne ba YouTube batandika leero ne baawukana nga bakatandika okufunayo $2 ne baawukana emeza gyonyenyerika ebyato njagala kwebaza Wembule mo Eke Kawanga. Wembule akoze nnyo nga bridging up between those who need FIFA Mike whenever they need him. Yes, ba promoter abamawuli n'abantu ba bulijjo. Njagala nakwebaza Fiki okumanya amaanyi ga Wembule. Omuntu buli lwayambuka kati nganze nyiza okwambuka nerabira nti Idris abikwata n'enkyamuka so but Fiki buli kiseera abeera jjukizo ono nkwetaaga nono najjukiza oli nkwetaaga, so Wembule akantu ako kaliwe kati akantu ako Fiki agenda kati akantu ako kaliwe kati omuntu yenna bw'obanga okola mu byokola tekali ke nagambye tulina abantu betukola nabo, then wabeerawo abantu mu bulamu bw'osisinkana ne muva mu byokkola ne mufuuka ate ba Luganda, enkolagana yammwe esukka kubeera mbu Wembule dansa, nze ndi dansa wakabi, nze ndi muyimbi wakabi, oba nnyambako bw'ati oba muyambako bwenti. Enkolagana yange ne Wembule oyo muganda wange. Yafiki akwate ekyambe kya happy birthday dear Fiki. Kano kagiye konako Kajja ku mbuzi yaffe yakakadde. Oh my God. Allahu Akbar. Ino kumitamu ekyambe tubale Kono kijeko kisanda. Wabula Wembule yangu anatukwa. Never name okufuka kijeko kisambe kino kikwate. Nigeria balina pato petulina Fiki. Nasala wali. Nigeria balina pato petulina Fiki we yatugamba. Taina mchizibu tala nnyo. Kale ngenda. Ala nigira. Ale sikwesiga wali byakulya. Ebyaddala. Kanjeo kano. Leka mbayambeko. Ala nileta. Ala nileta naona wasala. Ala ni. Leta bakusali. Leka kuli asale. Uli mta. Tunalisala fena tetujja tebijja ku. Ala ni Elietia. Elietia. Gopalizo mumanyi.
obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubirako ku 0773 oba ku WhatsApp ku 0776 Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Tulina omugenyi wano, omugenyi omukulu y'omu ku bayimbi aba generation yaffe ayimba ebitusanyusa, ayambala bulungi, Kampala yatumala atugomya Lagos. Waliwo dikuulo omwe yali ankoonaganya naye Ibula atakwatagana na Fiki Famaika. Kati uno tulabye uno omuyimbi tumwaniriza atulendera nange wano star. Kati Wisdom ojja kutuula wano. Wisdom itaogenda otuleni dira dana wakakalamu yo omwoyo tutera wano tukusora okuvuba. So basabo ne bali okubanjulira Fiki Famaika. Achamanya Oluganda mwana. Fiki muvubuka muto ayimba obulungi, alabika obulungi, ayambala obulungi. Kiroto kya buli muntu of our generation okubanga asobola okubanga Fiki ono. Fa abazadde zabana bange bafani ba Fiki nkimugamba nnyo era nkyogera ne kumpewo n'abayimbi abalala. So abali mutulabe abalungi bana abayimbi bano nga Fiki Famaika n'abalala mikwano gyaffe because they are newsmakers. So ffe tusaasanya amawulire. Olunaku olwaleero nga tugase eddoboozi ba YouTube abasinga amaanyi mu ggwanga Uganda ne Semazinga wa Africa nga tuweereza mu lulimi Oluganda nga twegattiddwako muganda wange Faiz Kaffe twasazeewo tu surprising muganda wange Fiki Famaika celebrated rapper yakamala okuba endongo of all generations. Yes, waizo butakiza naye ebyaddala Divo kubenga mweno mwe owa yeyisaawo mmere ola Fiki mbele Fiki oyimba bulungi bangi nnyo bo inspiring bangi nnyo bojja okwe inspiring oyimba bulungi olabika bulungi abayimbi bangi owunya bulungi kikulu nnyo abayimbi atuyiseeko wano ayiseewo. by the way ng'angatta ku kintu Ibula kyoyogedde nze nakatandika okukola youth show gye nkola ku TV. Fiki Famaika ye muyimbi gwe nasooka okulaba nga ntambula mu masomero nga sitambula naye nga bw'otuusa jampa amasaati enkofiira za Fiki Famaika todda yadde n'egyo. Thank you. Nange nsaba kwongerako second. Ngenda kusaba nga ffenna bwe tuli wano Tumuwe ebigambo bino njagala tubigambe Fiki buli omu kyamwagalako n'obunaku bwe tugambe Fiki bigambo nga taliiwo. Ngenda kutandika ne muganda wange SB4 kakalamu teweesigama muyimbi nkusaba teweesigama omuyimbi naye osobola omusaba n'omugamba nsaba akusemberere. So ngenda kutandika ne SB4 mu ddakiika emu oba 2 njagala otubuulire kikyoyagala about Fiki Famaika era obunafu bwe buliwa akyusemuwa ng'omuyimbi tukulina leero nsanso okola muganda wange oyizoba tokyanzijukira saagala jjuliriza mbukanyongererezeeko omu yinza okubanga ebyokulya bituuse edda Fiki ebyokulya bigenda tubuzaabuza twandyanjudde Faiz Kaffe kale otta show yaffe ojja bikola nga tufunye wano temumanyi era gena maaso so nakyaza Fiki unaitika buyedda TV mbese ndoza Fiki yatandika kutanza naye nze ngenda kwebaza okubeera ng'okutte ekintu banja bazina
baja bazze mu kifaananyi ekyo okukupa ennyambala okukupa ennyimba engeri gy'oyimbamu tebasobodde yo no credit njikuwa kyendabanga ekyokukyusaamu andiyinza okuba nga yenkulayo musobola mulemerako nnyo muntu musirise nnyo tojja kwogera ku fiika aveeya reactinge nefiriti oja bifu tajja mulemese tugenda nakulya omukulu ono ebyaddala musirise oyinza obula nga mwogeddeko naye tajja kubayo ku reactinga ati kino ngenda kusiba ate tuwiwidde mu bayimbi bangi so fiiki olumu okukola nako kirungi andi obere kuwangaza mikwano omukulu oyo kuva dda ng'oli naye awembulemu Kawanga era nsaba kusaba bambi afune wa simanyi batu wembulemu batu wakatebe wankizo oyo wembulemu Kawanga kati nnyo akubeera SB for media wembulemu ono omukulu amuza kutolera okukyaza eyali omubbi n'alokoka amwenako oluganda neyelookalese kasala lokoka kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo yanyumiriza nnyo mu wembulemu yamutimba ku posta era amuza kyakwogerako kimuntu oyo yatimba ku posta nyimba. Thank you. Katufune muganda wange Divo nze sina bigambo bingi bya kwogera Fikifa Maker yomu kuba star betwina mu gwanga ennyambala endabika ennyimba osegeera okujjako tetuyinza kakweka fenga bamawulire emabega kwa twali twakunyigira era nawe wakimanya olw'ensonga ezaaliwo naye bali kutuusa management n'ofuuka omuyimbi olabwe twateeka press conference n'otalabika nekituluma era buli gwosanga munamawulire nagamba fiiki oyo naye naddamu nagamba nti kati management yakyuka fiiki yakyuka newanazzembudde omuyimbi mulungi era kati muyimbi aweebwa ekitiibwa ng'omuyimbi bana wembuleka atulire wano kwata obudde so wekuumira omuganda wange ate okyawangula nnyo oli muyimbi wakabi mu Uganda ekigaati kakati muganda wange Fikifa Maker divorce kyayogedde kyali kituufu press conference eno zali side ze kololao bali tugenda mu show yali show yo yekyaddondo show yo tiyatambula bulungi fene tulowooza nti bafa abaji sibire ekikokolo kale kwegamba yefa amuko banna mawulibe abakunyigira naye nga tumanyi tukunyigidde nitulire nnaku kubanga twatuukawo ne batugamba mbu omukulu yeebase akyali mutu ngamba wati ne muntu twasomera kiwala netujja olaba Fiki nga one love nga tuzze tubeerewo nga tulaba kye tuzze okukola nga kizze supporting na kwongerako ku kiwali kakalama yatereza ekyo kyaterera kati njagala otubuulira kiri because bibiri kakati Fiki olunaku olumu nakaaba amaziga era olese kibi twali mu show ya juzi wanene ya boxing de wa mbadde sidanga nakulaba kali newe nga tugenda tegeka eno show ya ku Africana nene sikuwa nnyo kati olunaku olwo nali ku show ya Bebe Cool ekiwatule Fiki najja kulya Ibra natumanyi twamusibire bakugambye nti asala kireta twamusibire ekikokolo naye nga tumanyi nti Fiki twamukola ekintu ekimuleetera nga kimuleetinga down ya Fiki najja ekiwatule nakuba Fiki abamu bagamba Fiki bwomuyita ku ssomero lyammwe talabika oluusi ajja leeti nawulira obulumi ku mutima nga ngamba ku kye nalaba nga ndaba omwana ono kiri mu kukkirira wembula oyo ye yaddamu tugatta ne Fiki era nali mutwala ku ssomero lya mwami Kiwalabye Male wembule naŋŋamba bw'aba Fiki omwami ow'ekitiibwa Kiwalabye Male naŋŋamba bw'aba Fiki agaanye jangu ewange tukubire Fiki ne tukubira Fiki naŋŋamba muganda wange si kyendi oba ekiri mu mawulire si bwendi nakyusiza management neyogera ne Wembule tumale ne twogera ne Wembule ne kiggwa naye ekinsanyusa nti buli muvubuka ali eyagala okuyimba abaana abato abalenzi abato batunulira nnyo Fikifa Maker kansembyeyo kano
nabadde UK nabadde UK mujja kunjulira waliwo ne yasinzidde America jja bapromota be UK ne baŋŋamba akagambo bw'otegeka concert bw'otegeka ekivvulu e UK notaterako FIFA Maker mubalenzi FIFA Maker mubasajja okay mubasajja FIFA Maker bana notoboogera kaye FIFA Maker one Grenade Official two ababiri abo otokiraba bali so powerful mubavubuka n'abaana b'osuubira nti baakulira UK bazaalidwa UK tebamanyi Uganda tebakola biki they vibe together fiki njagala okukwatako mu ngalo ngambe nti muganda wange you inspire abaana kale please bw'osanga abaana abo mu kkubo bambi yimirirako babongeko kubanga watunda ekikumba muganda wange mukama n'akuyamba n'akujjulula mukama n'amuyamba n'amuyisaawo sorry katufune visido ekisooka mwabali wano nsobola okuba nga nze mbasingako but before that olina eddakiika 2 ate ekyo yaffe omuyimbi oyo tumute agende olina eddakiika 2 wazze ku management visido olina eddakiika 2 kubamu ku ba great speakers betulina kati of late naye olina eddakiika 2 thank you abamu wano nsobola okuba nga mbasinga okulaba ku ndongo gyevudde oba twabeerako mu bintu nga debate twabeerako ku stake out osobola obutamanya ndongo gyevudde kyobola afe awamu otugyogerako eyakajja amawuli alowooza mbunoonya views oba ki nze ndabye endongo gyevudde nga ndi mu P7 twali bawanvu senior 1 debate nga tuyingira mu Cineplex kubanga bagaana abaana bato nina ekintu kyempita fee naye nga nkiyita ntya nali ku press conference nendaba Wizkid nga awana fake oyo kati abajamaika Nigeria wana bali Uganda balina obukundi bwabwe bakwatagana nko n'abantu abamu kanengenda mbabuuza kituufu Wizkid kyayogedde ku muyimbi waffe akitegeeza oba ajja sakyogedde lw'amawulire kati omu ku bo kubaleeta Wizkid n'angamba let me tell you Wizkid talina nsonga kuwana muyimbi wano kubanga sinti no alina kyagenda omukolera naye kamwogerako wanu buuza ki kyamwogedde kayogedde ku music we kati nze ali music nkimanyi music is not a language kati kyemuyita vibe n'agamba ekyo era wakyogedde ne collab nabyo tekijja kukola ki kubaawo kati bye yaŋŋamba abanigeria abo tulina n'ebirala bye tudiringamu abaleetaano abayimbi kwe najja ekintu ekigamba nti Katonda yaddira oba wasuba okulaba ku Tupac nga wasubwa ne Notorious B.I.G. nga ne bye bayimba wali tobitegeera Katonda na ingi tubikolera na makulu Katonda yatuyamba n'atuleetera fiki n'agatta Notorious B.I.G. the greatest MC n'agala Tupac n'abigatta mu FIFA Maker ate n'abiyimba ng'obikola ki ng'obitegeera nkijja wali ku kakundi kaba Nigeria we tudiringa business ku comment yaŋŋamba ku fiki ate nga mutufu okiraba because why would Wizkid n'awali Max mudde muli bana mawuleze zeyawa nga bali press conference ekirala natuula bwentu mu VIP n'entu ya fiki ono ng'ayingira banaye mudde mulabeyo show fiki ono bamukubira simjukira mwana yalina ku ngoma ng'ayingira ne be yakola gwe tolaba nti nowalaba mu baana kati gwe uddayo olabe show ya Wizkid ono ng'agifeaturingako ngaze ng'ate bamukubira live music fiki njagala kugamba n'abayimbi mwe n'abaleefu abagala music teguba mugati kubanga omugati nze omuntu atampa sente sikyusa bulamu bwange that's not money to me nti twogera ku bayimbi natandika okwogera ku fiiki ono nga tetwogera si ekyo mazima naye nga mwogerako nze n'abayimbi benjogerako kubanga manyi kye bakola Lydia Jasmine baani naye fiiki oyo nze nga mwogerako gyendi kiri eky'abanigeria Remax Wizkid wenakikakasa nti tekyogedde ki bwogezi nekyakola FIFA Maker ne tusinkana lumu ne twogera naye njagala kwebaza abantu abamu bagenda ne batumanyira ano nga baleeta abanyarwanda mbu bakabi baleeta ki people like you abali mu industry yaffe kati mwe mukyagikwatiridde kati tutunye n'abalala bagenda okujja naffe ne mutuwa ekyokwogera kozi ekyandibadde nga weakness akatono
sisaga kiddamu naye ge maanyi ge Fiki ye muntu g'osobola okuvuma n'atakulaga nti anyiize kati gasobola okuba nga ffe abamu soloka kati Fiki kaana kikana akamwogeddeko kitegeera ne kinnuma nnyo kati olwo yayogeddeko oyo nempulira nga kimpanguludde naye ate gasobola okuba ge maanyi ge newakwadde nsobola okukola ki so keep it up kyonna ky'oleeta nze manya nti amaanyi chokola kisobola okuba tekipeyinga nnyo nga wekyandibadde naye manya nti you inspire a lot n'abamu bagenda kuyingira music because of you nekiri basobola okuba tebakigamba naye gwe bamanya Abanigeria abo nti Wizkid yayogera ekigambo ekyo ng'akijje ku mutima because he listened to your music. That's what they told me. Nawulira n'agamba kuba yalina okubuuza ani agenda okufeaturinga abo abasajja awo bakigendera nnyo ne bamuwa music n'amula ne performance. So keep it up. Thank you so much. Great. Sarah, any remark? Bene njogedde ensonga yange waneeno mwenda ne museka ne mukuba obukule naye ensonga yange mbadde ngitegeeza. Fikfa Maika nze kyensinga omwagalako, I love his music. Enyimba ze nzaagala nina akayimba ke kensinga okwagala kali mu simu yange nkakuba buli lunaku. That is so crucial. But I love his music, I love his sense of passion. Naye njogedde ensonga yagamba Fikfa Maika owunya bulungi. Nze nkugambye genda mpola abaana b'e Kampala bagende mpola Fiki. Abaana b'e Kampala bagende mpola. SB kiki story kino. Besides that fashion, abayimbi bangi waneeno mu Uganda nga bambala bulungi. Ensonga y'okuwunya obulungi nkulu. Wawunya naye n'oweetya. Nina abayimbi bemmanyi wano mu Uganda. Toyogera mannya ng'ate bakuwunyira bulungi. Nga bambala bulungi. Naye bemmanyi. Nga bannange bambala bulungi. Naye nga waba oyagala okola. Ayogerere eri ggwe nga obwedda tuli wano tokuwunyirira. Akati kaneeno bayimbi bannange. Olaba kubanga lole tetwagadde. Abayimbi olabye kubanga lole tetulyagadde. Abantu mu maaso g'abantu abantu bebalaba bannange mukulengayo obupafyumu mutuwunyira mu paaka tegeza n'okuwunya obulungi mu bayimbi Golden Wood. mutuwunyira. Golden Wood. Thank you webale kwambala bulungi webale kayinza kuwunyira paka kali akabasidali akasemba Fiki wekuba firimu kinaffe twegamba tuwana wamma gisondere okay so on that very note nja kwebaza banamawulire bonna abali wano lwaki omuyimbi simukkiriza ayogere perfume gye yeekuba abawagizi ba Uganda balina akamanyiro omunnyonnyola nti neekuba perfume bagiyita Roziyo n'agenda n'agigula n'okasanga akawagizi nga kali mu lukuubo agyekuba nange singa omuntu aba akyogedde in a right way nti nange njagala simukkiriza gyogera sijagamba abayimbi mikwano gyange noonya banziika kati so Fiki ebigambo byange navuddeyo ebigambo byange ebigambo byange mu America muleke Ibra ayogere sinza asoose ogenda mu America sinza asembe ogenda mu America bantu bakyagenda mu America bantu bagenda mu America abantu bagenda mu America so nebaza Allah okuba nabadde mu America so Fiki njagala kwebaza 1 okubanga oli disciplined 2 okuyimba obulungi 3 okulabika obulungi wabula Fiki you are the brand you're selling yourself endabikayo so njagala kwebaza okulabika obulungi okuyimba obulungi okwambala obulungi then nekirala olina statement gye wafulumya naye teyali public statement abantu beemulugunya kukubula kwa Fiki mu lockdown Fiki alina statement gye yafulumya courtesy of a friend who is closer to Fiki but close to me nangamba yagamba oli nga banyumya oli n'alukola ng'olugambo n'aluzza gyendi n'abalala naye nakigula era ne muwatiiki Fiki yagamba nti ebimu ku bimuyambye okwewala okuyombagana n'abayimbi n'abamawulire kwe kusirika ennyo n'obutalabika nnyo ekintu ekyo nakikwata n'ekiteeka mu bwongo bwange ne kisinkingamu Fiki yayongerako n'agamba nti mu butuufu obeera mu bantu n'onyumya oli n'agenda n'akwata ebigambo bye munyumizza ng'ebadde emboozi n'abikyusa n'agamba Fiki agambye tagamba nti tugambye naga nti Fiki agambye so okubula kwa Fiki
bula nnyo ekisooka kyakubiri ku kyo okulabika ennyo bangi betulaba balabise ennyo ne bazza misango so njagala kugamba abantu abatulaba abantu bagambanga waliwo dikulooli badikula bateeka ebigoye mu mbuto naye dikula y'ebigoye abirina mu mutwe yakola positibula fiiki yakunyigira tayogera naawe abiki wamusaba interview n'agikuma tewayitawo wiiki yali emu netukola interview ne fiiki dikuula nenjimuweereza ne maama we ne mukyala we mukozi taata we yafa taata we nalina ogimuweereza netiikinga neŋŋamba there you go then ekirala dikuula nkwongera tulina fiiki olwaleero awulire aba YouTube because dikulo yagenza abuzaabuza abantu aba YouTube baliwo okulwanyisa abayimbi si bwe kiri Fiki teyalizze wano because tebamusibye katambaala okujja wano ategedde wagenda ne bagenda okusanga so Fiki njagala kwebaza okuyimba obulungi okulabika obulungi n'okubeera ng'oli wansi eyo oli so silent toyogera agomanyi okubeera omusirifu maanyi nze akataleke kakenjo musaba nga musiraamu munne nsaba Allah akusobozese ogende okole umura inshallah nsaba Allah akusobozese time ejja kutuuka ogende okole umura because oli musajja ayagala eddiini lyo ate omusajja omukkiriza ate oyagala ensi ye omusajja ayagala ensi yo oyo omusajja ayagala ensi so nja kuyita muganda wange Faiz Cafe but before we go Fiki wali tugambe ye ekigambo naawe temuzikiriza na Faiz wajja Fiki tubaako nebishani agamba nseera nnyo yayiya teyeyiya eno sieneni kimenye Ranka Ntambi Fiki tuwayo ebigambo bibiri busatu muganda wange ne bannayuganda tuyite the best businessman Faiz onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo Garfield ezimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day. Okusookera ddala njagala kuwebaza mwenna ojja kangula ku ddoboozi tumufuna ojja kukwatira njagala Fiki tayogera nnyo tasamirangako njagala kwebaza buli munnamawulire ali wano na buli omu kyayogedde kyasiima kunze oba obunafu bwange nkisiima era nkiwulidde mwebale nnyo kutambuza mawulire kuleetera abantu kumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga mwebale kuwagira music industry ya Uganda n'abayimbi bonna nange okumpagira ng'omuntu okujjako wewabeerawo kempuliddemu nga kenandiyagadde otereezaamu nze buli muyimbi abeera ne intentions nga atandika okuyimba buli muyimbi abeera n'amaanyi ge we gaba na buli muyimbi aba n'obunafu bwe bubeera so kati nze najja mu industry nga nzize kuyimba nina love on top of that natuka ekiseera ekirooto kyange nekisukka ne kunze nze njagala kuba muyimbi wa kabi representing eggwanga lyange linenyumiririzeemu so sikerangako ku makya nembeera na buzibu na muntu yenna munnamawulire because me I believe nze ndi muyimbi ne munnamawulire tulina kukolagana ne tuggusa omulimu bulungi oba okitegeera so wabeera nga of course abayimbi tuba n'abantu betukola nabo tuba ne management si osobola okwagala ibula okunfunako interview oba wasobola okubaawo obutakwatagana bulungi oba ki
nenze nsobola n'okukyewonyera nsobola okuwulira omuntu ng'agamba twakufunako obuzibu neneebuuza what did I do because nze sirina kintu kyonna kye nali nkoze munnamawulire nti oba navuddeyo ne ŋŋamba Gibula wayogedde bw'oti nange njogedde bwenti okitegeera kiba kitegeeza bwe tuwa nga waliwo olutalo gwoba oninako olutalo nze lwe sikuyinaako kubanga nze I believe basina kye nali nkukoze ate era ne mu kyobeera oyogedde it's not that we don't see it oba tuba tetulaba byogeddwa naye ate era sivaayo kuddamu not because sisobola but simply because I believe tetulina kulwana oba okitegeera sikikiririzaamu otherwise ndi musanyufu nnyo nze nnyumirwa nnyo buli lwe tubeera nga tuli wamu abayimbi ne bannamawulire kimpa essanyu so I'm so happy mwebale nnyo tugenda ku kijjulo kikyo kijja kuba kya bulyaza amaanyi Wembule obutabuuza ku bantu batambudde nnyo nga baluganda abantu baawukana batandika leero okukola ne baawukana ne ba YouTube batandika leero ne baawukana nga bakatandika okufunayo $2 ne baawukana emeza gyonyenyeriko ebyatu njagala kwebaza Wembulemo Eke Kawanga. Wembule akoze nnyo nga bridging gap between those who need Fik Famika whenever they need him. Yes. Bapromota abamawulire n'abantu ba bulijjo. Njagala nakwebaza Fik okumanya amaanyi ga Wembule. Omuntu buli lwayambuka kati nganze nyinza okwambuka nerabira nti Idris abikwata. Nenkyamuka so but Fik buli kiseera abeera jjukizo ono nkwetaaga nono najjukizo oli nkwetaaga so Wembule akantu ako kaliwe kati akantu ako Fik agenda kati akantu ako kaliwe kati omuntu yenna bwanga okola mu byokola tekali kenagambye tulina abantu betukola nabo then wabeerawo abantu mu bulamu bosinkana ne muva mu byokukola ne mufuuka ate ba Luganda enkolagana yammwe esukka kubeera mbu Wembule dansa nze ndi dansa wakabi nze ndi muyimbi wakabi oba nnyambako bw'ati oba muyambako bwenti enkolagana yange ne Wembule oyo muganda wange era lukaba nga waliwo akantu n'ombuuza nti waliwo ekiriwo tuyitire ku mikwano gyo batuyitire ku baganda bo Wembule tasobola kubulawo ate nina ne baganda bange abalala waliwo muganda wange bamuyita Mozero oyo abantu abo Mozero yafana Tupac oyo ne banna bamulaba nnyo bifaananyi bya Famika muyimbi omusajja ono muganda wange kulo yange kati yenkolagana gye nina ne Wembule oyo kyekyo kisobola tukuuma okuva abooluganda tebaawukana abooluganda bita kisobola otukuuma okuva gye tutandikidde because nkimanyi nti byonna byenkola however far I go however far he goes ninayo baganda bange so I don't forget my brothers. He's one of them. Thank you. Wow. So Wembule tuwayoko obubaka muganda wange kubanga oli kafulu mugano taata mazima bannamawulire mwebale nnyo mwebale ddala one bakusawa yali ena mumfurika abakabi waliwo gwopika Nkae bamma. Wegala kukola ko bukozi. Kalo tugenda kala. Webale nnyo mwebale ddala ne bannayuganda mwenna okutwagala. Era kutwala okwebaza okusemberayo muganda wa Fik Famika webale nnyo okunfuka wakati webale nnyo okukola musajja w'amaanyi musajja mugumu omuntu alaba Fik Famika alaba omuntu alaba Fik Famika so webale nnyo okubeera musajja mukozi muganda wange God keep kanjwe mu Uganda Ozita. Fire band. Wembule.
Hey, achizemu ate. Chiguse. Ayongera ku blessing muganda wange. Amina mazali. Ngo tukwatako ku mikono. Mulakola kwa mwana wafulo wa amani nange fuka wa amani. Ya man. Kamabaza omukulu oyo ayina abaana bayamba. Wemblemo Foundation. Oh. Ayamba abaana baba musujja ne ku gate. Mbale sikumanyi. No jakulia. Aka Five Cafe. Thank you so much, my brother. Yeah. 1 million gods. Alhamdulillah Wembley kafulu mugano. Before is just in 1 minute. Fiki waliwo bubaka obwetikidwa omwami ali special nnyo mu industry eno. Sajja wakabinyo. Obubaka obwo bubudde one of the greatest rappers of this generation and the last generation. That is GNL Zamba. Mama. Greatest. I know Bubaka. Bwati so mwami abulete Zamba. Yomu kubarapa ba generation eri neno nezirijja. Kankusalemu akalimi kati. Yes, kankusalemu akalimi. Kuzamba. Zamba. Musajja Baka Wembe. Yep. Public. Mutemu kalemu. GNL Zamba. Mbeera ewaffe tubeera close tubeera nga wano babeera nga wali wammanga so tuva ku kyalo kyekimu ng'ate tulinaaniganye ddala nti waba GNL Zamba nayitangawo nga GNL is a star naye nze nga ndi muto nga mpitawo nga tukimawo amazzi so mwagala nnyo and I appreciate him. Thank you. So, wow, that's so great. On that very note, Zamba appreciates talent, Zamba appreciates people, Zamba appreciates everyone. Nze Zamba yali mu America nampereza message mu Instagram nangamba bwe nkomawo e Kampala ngenda kuwa interview. Era bwe yakomawo n'atukkiriza ekigambo kye. Musajja aliro fit, akoze ebyakabi ate akyabikola kubanga yabikola. Omwami oyo lubale w'omulamu tasamirirwa alani otayira nnyo. Buyakabeera ndani. Omwami oli lubale w'omulamu tasamirirwa njagala oyogera amannya go gonna n'obubaka bwo bwe weetisse ng'oyogerera wasemberako woti ositule ku ddoboozi otuuka wali mmere yogerera basebo ne bannyabo amannya Frank Ntambi nange ndi munnamawulire nkozesa olw'okuwandiika n'okwogera era tuyina hip hop website yokayokere mu East Africa Babon Forest Entertainment era nga for the last 3 years mbadde ndi dedicated okubeera nga mpanta ku rappers abali mu Uganda ne East Africa okutwaliza wamu era nga Fiki buli project yabadde nga akola mbadde nga nji reviewinga nga njiwandiikako ekikumi simukubidde badde essimu tuyina ne chat ya hip hop enyimba esinga ewiiki era Fiki omu kubabadde nga balidinga though mu industry mu bagamba otagira bwati but tuliwo okubeera nga tubalungamya nga tubatereza so obaka GNL Zamba bwampadde ansindise nzize very late naye nga appreciating nnyo talent nga ya Fik Fameka GNL yavira wano 2016 yalekawo gap naye abamu kubajijjuliriza ye Fik Fameka era wide tuyiza okugamba nti ye leader wa generation eno hip-hop and rap music. So GNL ayina projects nyingi zakoze of course wali studios weziri Babon Forest kati nene it's a record label media company and all that studio weri era tuyina project ya Cypher nozo nagitegera bulungi nti barapa mukungana sharing mukuba ye project shetegera mukuba era nga omukube twandiyagadde okuyita ye Fik Fameka ajaberewo ku Cypher eno alageko kikyayina lwaki tugamba nti no yerida wa generation eno empya era mu competition nchogeredde wano mawulire oluva wano onobo ino obudde ngenda kutolewa GNL Zamba musobole okubeera nga muwayamu wano tulina okgenda thank you enkometo yanzege webale nnyo balidala Zamba mugambe tumwagala nnyo kubanga wakabi nnyo amin Faiz Cafe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam Allahu akbar Kugabule Faiza jango banyuma sebo sogo kubaka mukutu ogugu Faiza jango omuyindi mulwadde wa alsa Daira agala kulya sana ebintu abengonyonnyola basebo ne banyabo mbanjulira omwami asinga okufumba embuzi Faiz Cafe
So fine. America ali ku number 3. Mu America ali ku 3. Ali ku 3 by the way. Mu Uganda oli namba Basebo. Sangalo se munaba sachi. Bani bare mmalaka nabe bane bana mawulire. Faizi cafe. Boy duwai. Salembusi. Salango oyogera Faizi. Salango oyogera Faizi. Tukombe yebigambo bosala. Salanga tuteesa abakamera basigale ku mulimu gwabwe. Seba bana mawulire mwenna abali wano abami n'abakyala neyanziza nnyo okubeerako wano n'omugenyi waffe ow'ekitiibwa ennyo kabaka wa marapa. King Kong. Faizi Cafe enkola yaffe eri kiriya. Tugoberera nnyo abayimbi ddala abayimbi abassa generation eno ennyo. Kabaka waffe ono Fik Famaika Faizi Cafe besinga okugoberera ennyo. Era Faizi Cafe yasalawo nega nti abayimbi abakabi ate nga bantu nnyo. Buli baana baawone kye bajaguza ekyenjawulo tujja tujaguzenga nabo mu mbeera zonna. Fik birthday yabadde wa wiiki ewedde ne saaliwo gali mikolo embalala. Bwe nakomawo ne musinkana ku kivulu kya MC Cats. Ne mugamba nti Fik nyina embuziyo. Million number. Fiki nkwebaza ate okukiriza ekirabo kyo kubanga abantu abasinga ebirabo byabwe oyinza okuba nonnyo bibawe nga tobalina wo bajja. So Fiki eno yembuzi yo gituyita wali milioni. Dakika 2 ziweddeyo Faizi. Gogendo gyesalira. Oyinza gyasala ogenda kuwongerera pali gyoyagala. Ebiri ebisigadde gwajo bisala. Era nsaba dakika 2 ziwedde. Jambe kya mukamwana kikuto mu rometo. Faizi. Sebo. Happy birthday chabuza. Cheche chenyinyi sebo. Ya Fiki. Akwate ekyambe kya Happy birthday dear Fiki. Kano kaje konako. Kajja ku mbuzi yaffe yakakadde. Oh my. Allahu Akbar. Inokumuitamu ekyambe tubale Kono kijeko kisamba. wabula wembole yangu wanatukwa neba naye okufuka kijeko kisambe kino kikwate. Nigeria balina pato petulina n'okurumako. Nasala wali. Nigeria balina pato petulina piki yatugamba ate sala nga toyimba. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Kati mwena mtu ya nsimba kabili Ananga tulie Zalina mchizibu Zalina mchizibu Ala nigira gira Squares gawalia kulia Kanjeo kano Ekamba yambeko Ala nileta Ala nileta naona wasa Ala ni Leta bakusali Leka kundi asale tunajisala fena tetujja tebijja wo ala ni erietya erietya gokalizo mumanyi soko kyo kikwase wembule oba tutuule Bakiwajja ko nyama. kikwase wembule Botule ejja kutuuka kole. soko kikwase wembule nga kiyika Kiyika. Obifaananyi ali wakuba. abaze kyagamba mawulire balegere nti nyama yennyini Ddala. nego ono kyali alina engeri gyasalamu gwe singa watuyambye edda kubanga kyobokola salasala nga ndya Michael tuzijeyo Nanga bakamera mutusonyi we nayo mukolo kukaye inagu Faizi ngina giteeka ku kibannaye yangalo bane tutuule tulina ebifaananyi bya kamera tutuule Bane tuleko wansi. abaana bafika musowe mu tutuule kaye womaze okulya tuula Faizi mpaka lya katini ke namalawo ala cruise tuula Ruzi soko veyo ko bana nga bana Afrika baluwa baby DJ soko jeo Michael zigenda jira Simon sabakule chaka Simon Kasobe mwana. Embereke yazi alivuda ku kamera bana embereke yazi oli kwa wakati
Eno tamaze ebintu byakireetera. Chicken pepe. Wala ko chicken pepe. Kumara. What's the before? What one? When to become one is before. Bana watanafuna baliwa. Abachi. Wani mujija mutazere wali. Omusajja mwana wadda kudda. Kasore kusaiga ko nani. Nela tunachichi. Wache huu. Ye mwana. Ana tuna soniwa. Wali kampa. Ngena kutse ngiro. Koma icho opozipot. Singa baseka kitamba. We're not disposable. Just Kuongea nyama. Ama msajja mwaje. Hizi njagala chipira onjo kuchipira onjo. Paka pirawa. Muwe wa. No. Big mtere kwa na kangwali. Katono sanze bamaliriza ngati ndabo oyina mikono ebiri. Kanye na chari kodi. Ibra. Isa. Ndio hiyo. Yana. Siabuni, ani kruza ngi. Jijeko. Hizi na ye beef. Ani Africa beef. Idris. Yeah. Tumchuri jangwa. Kama hii jayo ni atugamba ni yagamba kana ngamba. Kama hii ndio ajupira jayo yatugamba kwa kuwa natake. Mwenye tukana Bana ngabala na wafike kibole mu ngale Shafi. Nebanda. La vista. Embuzi tokirabi. Embuzi abambazi bakitanga. Abangi bawakana. Ajja kuweze bagisale. Wewe. Alinga tukombola. Oli kusinza jote kibanga. Lawrence Ofakinesi. Champion Lawrence muogola. Lawrence sasa ndio wakola muziki. Abayi. Emerere mekutta pe mulimu. Tagawadi tugalamu. Emerere mekutta mulimu gwa fe. Idris. Chale mu ngalo. Tunolire je. Soko jefasi. Nine kati waliwo abawakana.
Lawrence, King Lawrence. Takala mwali wa mukwate ko Ibra yakwasaganya. Abikuwa n'obiwunya. Akatele kawedo. Lawrence Zingako. Omusajja ali mu kuyanja. Sizingako. Sere shoso sema sasa utasainiza. Emere yesainiza au. Naye bademba. Eno soba. Manda tugaweddemu kadi zijjudde. We bademba. Anti singa ya luli. Singa. Nyabo, kwata. Kakalam. 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 Kadolu.